tugenze kusuula egamba nti okulumba n'okutala kwa Wankula. Okulumba n'okutala kwa Wankula. Agamba nti abakessi baffe baali bamaze okututegeeza nga bwe baali bajja okutulumbya ejjedde n'ennyo era mu ttumbi, naye ng'olunaku lwe lutamanyiddwa. Bwe tutyo buli lunaku nga tusula bulindaala. Ku lunaku olwandibadde olw'11 okuva lwe twamaliriza entegeka y'ennwana yaffe, mu matutuma ag'okubiri twagenda okuwulira ng'eŋŋombe ya munnaffe eyali akuuma olunaku olwo eyana. Omanyi twakumanga bisanja nga twambalira ku mabega nga jjenje, nga tukubakuba ku bannaffe nga tugenda musoolesole mu kafo kaffe ke twalonda okukuŋŋaaniramu. Bwe twaggwaayo ne ntandika okwekerebenda nga ngaba ebikwekweto. Abantu 3 ne tubawa okuyimbula amazzi. Wulira ennwana y'abano. Abantu 3 ne tubawa okuyimbula amazzi nga basooka okubotola obubugirizo bw'ettaka obwali buyingiza amazzi okuyingira mu bukutu obwagatta obwala ku myalo eminene, ate bazeeko okubumbulula agasenge, oluvannyuma bajje bawagire bannaabwe mu kulwana. Abantu 6 balinnya n'amayinja mangi n'envuumuulo waggulu mu nnyonjo. Omulimu gw'abano gwali gwa kukuba nvuumuulo buli muntu yenna gwe baalaba ng'agezaako okuwagula olukomera lwaffe olw'amaggwa. Bannaffe 6 abalala bo baaweebwa gwa kubundugula nsuwa z'amazzi gookya mu mitwe gy'abalabe. Nange olira ennwana yedda. Ensuwa zino twazitemba emiguwa nga tulabuddwa ng'esigadde akaseera katono abalabe batuuke. Bannaffe abaali waggulu ne bazisika mpolampola okutuusa lwe baazituusa gye baali mu matabi. Era bano be baali ab'okukunkumulira olunyata ku balabe. Ate olunyata bayambuka nalwo. Olunyata baalinnya nalwo, lunyata olulimu evvu n'omuliro, baalinnya nalwo waggulu mu busanso. Bano twabawa abantu nga 5 ab'obusaale babayambe. Ekyatukoza kino nga twagala abalabe baffe bakuŋŋaanire mu byererezi 2 we tuba tubalwanyisiza nga bali mu katu olw'obungi bwabwe we bataasobolere kulwanira bulungi, ate naffe kituyambe obutasaasaanya nnyo kagge kaffe. Okumpi n'emigga ku buli ludda mu kibira twatuumawo essubi lingi nnyo ekkalu n'ebbisibisi, ate wakati w'emigga Kirimegga ne Kiryadda we twateega emisota. We twateega emisota gyaffe 3 ku buli ludda lw'akakubo. Entegeka y'okutala kwaffe kwonna mu bimpimpi yali bweti. Bwe wavanga ku mugga Kirimegga oba Kiryadda ng'odda munda ng'osooka kusanga ntuumo z'essubi erudda n'erudda ow'ekkubo mundako mu kibira, naye mu maaso g'obuwenda bwaffe ng'oddako misota, olwo n'otuuka ku kyererezi. Bwe wayitanga mu kyererezi n'otuuka wansi w'agati agaalina agatabi nga gaagalidde mu kkubo lyonna, era nga miziyivu nnyo, toyinza kulaba muntu yenna yeekweseemu. Era wano we twawanikira ebisse ebingi okwolekera obubangirizi obubiri erudda n'erudda ow'ekkubo mu buwenda, nga waliwo abalwanyi baffe abeesimba mu nnyiriri 3, ate nga ku buli lunyiriri kuliko abalwanyi 12. Ennyiriri 2 ez'emabega zo nga ziteekeddwawo okudduukirira olunyiriri olusooka, abalabe nga babadde balunyigiriza bubi nnyo. Twamanya nga abanyage, abawambe n'ebintu be bajja okukulembera ekisinde, abatabaazi baveeko emabega. Kye twava tugamba nti nno tujja kulinda omunyago gusooke mitwe gy'emisota egyali girinaanye omugga ogwo. Emisota gino gyakomererwamu enkondo kumpi n'obuwuuwo, emitwe ne gisiwa ku kkubo olw'okutya nti giyinza okubojja omunyago. Emitwe kyegyava gisooka okusibibwa n'obuguwa era ne giwetebwa ne gitunula mu kibira, so nga ate tegituuka mu buwenda bwaffe, wabula emiguwa egyagisiba nga gye gituukayo ne tulinda omunyago gumale okusomoka tulyoke tugite.
Owulira ebyokulwanyisa by'abakulu balina emisota, balina olunyata, balina envuumuulo, balina amafumu. Ebyo byonna bisi. Twalowooza ng'omusota bwe gunaabojja omuntu akulembedde bonna tebaleme kuyimirira ate ogwokubiri n'ogwokusatu nga gibabozze bonna baali bajja kugumuka nga badde emabega era n'abali emitala wa Kirimegga banguwe okusomoka bajje bayambe bannaabwe era nga nabo banaaba baggwerayo ne tubasumululira emisota nga tumanyi nti nabo bwe ginaababojja tebaleme kudduka nga balaga mu maaso. Kale bonna beekuume akakuukuulu olwo ng'ab'essubi bakoleeza. Wulira ebisi waliwo essubi olwo ab'essubi nga bakoleeza nga banyugunya mu kkubo mu maaso n'emabega nga basuulako ebisibisi ng'erikka litandika okuttunkira mu kibira. Kale nno ng'olaba abalaba bwe batandika okubyanga omukka nakyo kisi. Kaakati nga n'emigga gisumululwa ng'ab'amafumu bakekeza nti nno kasita banadduka ne batuuka wansi w'agati ng'ab'olunyata bakunkumula n'ab'olweje lw'amazzi nga nabo bababunduggulira. Kakati nno ng'olaba olutalo bwe lunyuma. Munnanga olutalo nga bwe lwalwanibwa mu byalo by'ewaffe sijja kutottola gwategessaali naye kino kimala okukumanyisa omusaayi ogwatokomoka kwolwo. Ku bantu b'ewaffe 3,000 abeesimba mu ddwaniro 1,500 enjuba ey'enkera tebaagiraba. Olira abantu abaafa bannange. Ate ab'omulabe 5,000 abaatala 2,000 enkeera enkuyege zaabakubira nduulu. Mu b'omulabe abaagendera mu biwundu ebibi ennyo baali 5,000. Abeewaffe abaasigala nga ne Pyati mukama waffe kw'omutadde baayokya mu ssubi abo badduka. Saabasajja munnanga omutaka omukulu w'amagye okudduka olutalo olw'abasigadde banaaba banaakola batya. Kasajja ka Pyati ako nga ka Pyati busajja bwe butete bwetaaga kuteeka ku bukulembeze kakati odduka olutalo. Akati munange tuba tukyatunula embebere ng'omukulu ateetimba awo akasana we kaawoomerera aboosi ng'omunyago gugobye. Ente n'embuzi bye byakulembera ne kuddako abeetisse embugo abakazi n'abaana ne bamera okwo. Bino byonna bambi byali bikuumibwa abalwanyi kumpi 200,000. Nze kamwa koogera nali kumpi n'omugga Kirimegga n'endaba mirembe n'emmeeya ne kannajja nga bagenda batulukuka amaziga baaba wamma ggwenyiike n'enzita naddala bwe nalaba nga agasajja bagagenda gabasindiikiriza bwe babakoona ennyago z'amafumu mu mitwe. Baaba kaakati nno omunyago bwe gwamala okusomoka kiryadda ab'emisota gyaffe ne bata wamma ne gikola ogwagireesa era mu kaseera mpawe kaaga emisota 3 gyabojja abantu abasukka mu 3. Kitegeeza nti emisota omusota gumu gwebojjerayo abantu 10. Eyo nakyo kyakulwanyisa nakikugambye dda. Kaakati nga bwe twasuubira bonna beesasa badda mabega. Bwe bamala okugikuba ku ssekalootera okugenda okugyetegereza nga balaba buli gumu gulina omugwa mu bulago ne baleekaananya nti so ani oyo eyali alabye kino bannange emisota egirina emiguwa mu bulago ng'embuzi. Kino bannaye mwali mukirabyewa? Mwali mukirabye mu biro byaffe oba mu biro by'abajjajjaffe? Munnange bannaabwe abaali emabega bwe baawulira ng'oluli mu maaso lusingako lwali ku njovu ekavumba ne basaayirira nabo ssebo bagende beerabire ku bijjolooto. Bannaffe baalaba bonna basomose nga nabo beeteewuluza yenna ateejaalwa nga tebannayambalagana wa okugenda okutamya n'okuzibula nga begirumye abataawa nga bawera 10 n'okusoba era abalala ne badduka nga balaga mu maaso.
Munnange mu kaseera kano ab'omukka ne batandika okukoomera mu maaso n'emabega mu makubo. Abalabe baba tebannategeera kiguddewo ne tutandika okubanyugunyaamu amafumu ag'okumukumu wamma ggwe ne gatandika okubanoga ng'entula. Ab'obusaale nabo nga babutonnyesa bakuba sikulimba wamma ggwe ng'ekintu kyonna kyesasa. Naleka bannange balwana bwezizingirire nenteregenya ate ngende ndabe abaali ku kiryadda nga bwe bali. Bwe natuukayo nensanga ng'omulabe abakinako ndowooza batandika bubi olutalo. Bwe bandaba ne baleekaana nnyo era ne mbawenya bankuŋŋaanireko wano wendi. Era nabo bwe baakola ne mbalagira nti bwe mpuba omukono bwe nti mwenna mukanyuga amafumu omulundi gumu. Munnange twakanyuga tutyo mu ngeri eyo amafumu gaffe emirundi 3 gyokka munnange nga kiyumba munyale. Abalaba olwo beeyiye emabega. Nalabaawo ennwana egonjoosa ate n'ensala. Sabono ng'atambuza bigere. Ku bino bye mutambulira ku bitanka. Bigere kagere ku. Yana obulamu bw'abedda nabo bannaye bwalinga buzibu. Bwalinga buzibu obulamu bwabwe. Ng'atambuza akagere sigamu buutusi. Bwe yalaba ng'ennwana egonjoosa ate n'adduka asanga ate abalala ate bo nasanga omulabe bagamusasira naye nga bali mu bukiika era nga bangi ku bo bafumitiddwa bubi nnyo. Kati mu kaseera kano akakanayo kyani abavubuka abamu abaali ku Kirimegga we baatutuukirako bo bwe baalaba omulabe adduse alaze wakati ne bajja badduukirire wonna we banaasanga omulabe asimbye enkundi ng'akyakangaza. Bwe nalabanga awo ate ebigambo bizzeemu olungubanguba ate nenjagala nsale ate nsireyo eri ate gye nvudde. Mansala nti akakubo omuvubuka omwe yali mu muti n'afuuwa ekiŋŋaŋaali ekyanyanyaagira ng'eŋŋombe era ekyamagulu abalabe bonna ne balalama bakirabe kazibetta. Nze sirina lutalo lwe nalindabye. Mujja okulowooza nti ndi wa Jansanvu. Sirina lutalo lwe nalindabye naye naate naluno. Haali munnange n'anyanyaagiza ebinanga. Mu kabanga ako ab'ensuwa z'amazzi agookya we baazibunduggulira abantu ab'olunyata ne bassooko ate nga n'ab'envuumuulo bawuuba ekintu ne kyetinda. Munnanga abalaba abamu batandika okuwoloma, abalala bafumise bannaabwe mu keegugungo, abalala balinyidde bannaabwe wansi bafudde. Sikulimba ne kibula omukombi. Kaakati no mu keegugungo ako wakati omulabe we yawagulira okumpi ne wennali. Ebyaddirira bizibu ddala okunyumya kubanga nze nagenda okulaba nga ndi mu balabe wakati anti amafumu ne ganyooka agamu gampitanga ku mutwe amalala mu nkwawa amalala mu magulu naye nno naguno gujwa nkyewuunya we nagawonera gwate maama wataali kwewoma ng'oneewoma weewoma mukimaama weewoma ki agamu gakuyitangako nga gavuuma amalala nga gasiiya wamma ggwe luno buli omu alulojja bubwe. Munnange twagenda tulwana ne tugguka mu kakubo era bannaffe abaava erudda ne bagguka. Bwe twali tulwana twakozesa ekigambo nti ddu buli w'owulira ddu ng'omanya nti oyo munnaffe, bwe towulira ddu ng'oyo mulabe lasa. Munnange ekigambo kino ddu kitusobozese obutafumitigana naye kyatiisa nnyo abalabe baffe era olw'obwangu bwaffe kyabalowoozesa nti tuli bangi nnyo anti wawuliranga ddu wano n'owulira ddu wali n'owulira ddu emabega wo ate mu kaseera katono ddala n'owulira ddu ate abwatukidde emabega wo. Kakati munnange abalabe abamu bemeka kamulako badduke okutuuka ku migga ng'amazzi gabalalambaza anti olwo nga nago gayira buyizi. Mu kaseera kamu bwe nakebuka nga ndaba omusajja agaludde effumu agenda okulinjokya mu mabega. Konze naawe nno munnange olimba. Yali akyakanga badde nalyo ng'eryange lyamunywedde dda ekifuba. Yatalantuka emirundi 2 ng'enkoona ettaka ligiramusa. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agenda okufumita ate mikolo.
agenda okufumita mikolo anti ng'engabo ye egudde effumu lye limenyese. Nabuuka omulundi gumu omanyi gyetiri nembuuka nabuuka omulundi gumu nga tuli bukwata effumu nali muvaamu bulekwa nendi mutonera. Omusajja oli lyamukwasa wakati wa bibegabega nga wumira ttaka. Munnanga abalabe balaba baggwaawo ne bawanguka era ne banange nga 8 twaleka babajjako amafumu ne tugenda tukwatagana n'abaali batwala omunyago nga tubasuubira okubasanga wakati wa Kiryadda ne Kiriggwajjo, emitala ebiri egyo. Twalwawoko akabanga nga tulinda bannaffe basiba amazzi ga Kiryadda si kulwanga naffe gatukulubya. Twagenda tufuuyirira mafuuyirire naye naawe oyinza okulaba engeri gye twabuniikiriramu bwe twasomoka ne tugubira ddala okutuuka ku Kiriggwajjo nga tetulaba ku muntu n'omu. Wabula ebintu byagendanga biwandagala nga abalabe beeyanguyiriza bawone na kibengeyi eyabali emabega anti baawuliranga enkuuka eri eyo ddala. Twategeera luvannyuma nga munnaffe eyasindikibwa okutegulula amazzi ku Kiriggwajjo teyakikola. Bwe twamala okusomoka Kiriggwajjo ne tulya emisinde olwo tetwalwa ne tubaggukako. Bwe baatulengera tujja abalaba abaali bakoobedde omunyago ne bakyuka bajjembu batutangire anti ennyago ne zikekera emirambo ne gigwa. Mu kaseera kamu naseerera n'engwa. Omusajja aba agenda okulinjo kyati naye era olukisakisa lujjira ggwe firimu zitafa. Agenda okulinjo kyati mikolo n'atuuka n'amufumita mu nkwawa omwo okugwa wali nga mukalu wajjo. Naye mikolo tabanna okutuukira mu kiseera ekyo nali mpwedde. Nali mpwedde naye sigenda kusaamu kantu paka magombe. Nali mpwedde. Omulundi guno nalaba abalabe banneetoolodde nga bandi bubi n'engwa wansi ne nambala ng'afudde nga nkanudde amaaso era nga njasaamiridde. Abalabe ne bampitako nga balowooza nti lwamazeemu dda amazzi so nga nze nsaze busazi gankolwa. Munnanga olutalo ne lunyinyitirira ddala nnyo naye abalabe baba bali kumpi okululinnya ku nfeete ne balengera abamu ku bannaffe nga bajja du ze ziyita kobbo nti bwe tulinda abo nabo okutuuka nga tetunnawanguka ng'obwaffe bukomye munnange nga basuula byakulwanyisa wansi nga tubawamba. Kuwamba omanyi bwe kunyuma nga tubawamba. Sajja awamba wana abanyanya munnange nno nga tubawamba agasajja n'agasajja gagano gaganywera getwawamba so nno singa baagira bakyawazaako bandi tuwangudde anti abaatudduukirira baali tebawera na 30 mu bungi. Nze nno olwo nga ndi wansi nvuya buvuya anti ng'omukono ogwa kkono bagusensebudde era n'okugulu nga bakufumise. Ejje lyaffe lyafa nnyo. Engabo 25 mu lulwana olwo mwezaagwa era n'ab'ebiwundu ebibye ennyo twali 6. Abasigadde nga nabo babaabuwe bajjudde ebiwundu. Omulaba amafumu gaamuwooza nnyo ddala. Ku balwanyi 2,500 be twakontana nabo 1,300 tebalwabula ate 300 nga bali ku bwalugaba abasigalawo olwenda nga be balimu olungubanguba kyokka. Twasaalirwa nnyo bavubuka bannaffe abo 25 abataagabana ku ssanyu lya buwanguzi buno newankubadde nga baagabana ku kitiibwa kyabwo.